Nani King Sheeba amaze nadda ng'okooye nnyonyi ekooya owaayi ennyonyi ekooya wanguba Bako baleleza kuloka vite kasa. Tuyongere koko. tuyongere ko semukonda nti bakalaite egenda kusumbula bakalaite ejja kusumbulwa munda mulimu ekigundi ekitegeeza bakalaite ejja okunyonga bali wali mu busubi Tugende wali mu busubi. tugende wali mu busubi Tugende wali mu busubi n'ensaba. tugende wali mu busubi wali byonna bye twagala tubibuuze. Ale lwaki tebayimiridde wano? tukolere wano Mukunja mukulike eyo twagala mutubuuliremu olugendo lwali lutya n'embeera ebadde etya ekkata n'abantu mwebale bakuba muziki. Ekisookera ddala tukomyeewo, mwebale nnyo okutusabira, mwebale abatuwagidde. Twagala ebyokwogerako bingi naye oba simanyi tutandikirewa. Okuva we twasimbula okuva e Uganda we twabaleka wano ne tulinnya ennyonyi ne twolekera kata. We are so excitement nti abantu abali ekkata batulaze omukwano. Ebiseera ebisinga omuyimbi wava e Uganda ebifaananyi mulaba agenda muddamu kulaba akomawo, performance tezitera kulabika. Naye twebaza Katonda nti ekivulu ky'ekkata kye twayimbyeko kyabadde si kyakukwekebwa, kyali live n'obutambi obulala ne buwanikibwayo. Twafunidde ddala abantu ne kituzaamu amaanyi nti tuyinza okuba ffe tubadde twenyooma naye tukyasobolera ddala n'okuyimba ne mu nsi endala ne mu Uganda yaffe tusobola okugikiikirira newankubadde ffe tuyinza okuba tubadde twerabanga abatannaba kusobola. So awo twesinzirawo ne twebaza Katonda waffe ne twebaza n'abawagizi baffe. Mwebale nnyo mwebalire ddala otuyirawo omubiri. Tiimu King Sheeba, tiimu Omukunja Atasera, Mama Jokeys, Ali Management n'abalala bonna. Tiimu yonna yatuwerekerako abaana ba ghetto. Tukomyeewo nga tuli balamu. Sheeba, ennyonyi wagisanga oti? Ennyonyi yalimu akawoowo akalungi, yalimu empewo ennungi nga terina kibugulu, ekiko nga twavaamu mwalimu ebbugu naye nga tewali bonna bonna. Omuntu yali mu mbeera ze. How's kata ogisanze oti? Ekibuga kituukamu nga kitukula bulungi nnyo, okisanga otya? Kata ekibuga ky'abantu batambuze ate bantu ba TV. Abeerawo Jesse ng'ali ku TV, abeerawo nga kale nga yeeyagala mu mbeera ze zonna. Tebalinda ffe e Uganda. E Uganda omupiira era mu kunyumirwa n'ebirala bano. King Sheeba. Mukunja, munyonyi wali okubiraanya essimu akuguliremu nga weesibidde mu ttooyi? Nali si ku basimu, Jasi toyi yanzigalira. Jasi ennyonyi we yali esituka kuba guno ye gwabadde omulundi gwange ogwasooka okulinnya ku nnyonyi. Kati ennyonyi we twagituulamu nali mpulira bulungi naye we yali esituka awo entebe awo ng'eyambuka mu bbanga olubuto ne lufunamu okukyankalanamuko katono. Kati we twayingira ne ŋŋendako mu ttooyi. Kati mwalimu obupeesapeesa bungi nga w'omanyi onyigako kano n'onyiga ku kali n'onyiga ku kano n'onyiga ku kali. Kati ate mu kunyiga ku bupeesa akapeesa ne kandookingirayo. Kati ne bavuga naye nga mbayita tebawulira. Era kumpi olugendo okuva e Uganda kumpi nga tunatera otuuka ekkata natambulira mu ttooyi.
lwonna lunaku alumalako ng'oli mu ttooyi. era eno ennyonyi yansaze amagenda n'amadda naye tusabe Katonda atuweeyo ennyonyi endala gye njo osobola otambuliramu kuba leero mu kukomawo ttooyi nga saagala yadde ogisemberera yadde ogitunulako obutunuzi kuba mbadde saagala kuddamu kutuuka ku mbeera gye natuukako mu magenda. Abantu bagambye ab'ennyonyi bakuwe ekirabo kuba bakubira akalango n'obalaga engeri gye bakusibira mu ttooyi osaana bakuba bwambasada bwa nnyonyi. Kata Airway ye yatuvuga simanyi ekyo kiri wakati w'abakata Airway naye just ndowooza abategeka abayimbi ogenda ebweru n'abantu ne wataba muyimbi muba mulina okumanya woba otwala omuntu gwe oba walinnyalinnyako dda ku nnyonyi si buli muntu nti yagirinnyako muntu mulagirire kyekimu n'abaweereza ebintu okuva ebweru oli aweereza ekisowaani kya ttooyi okisanga mu kyalo nga bakitaddemu mmere balya naye nga kibakuli kya ttooyi abantu mubalagirire kati naye yatutegeka gye ali management ne maama Jokeyi mwali mulina otulagirira nti toyiyo omunyonyi w'oyingira tonyiganyiga bupeesa naye mmwe mwakitwala nti tubimanyi nnyo kati ennyonyi neegenda enzigalira olugendo lwange lwonna ne ndumala mu ttooyi lwakuba nti kyetwebaliza Katonda toyiyo ennyonyi eba yanjawuloko ku ttooyi zaffe ze tubaamu mu ggeto ttooyi zaffe ezeno bakuggalirayo eddakiika 2 zokka ogenda ofulumayo ng'ogamba obadde munda eri wansi naye eno ttooyi eno nagenda ogivaamu nga toyinza nakumanya nti mbadde mu ttooyi nga mpunya bu perfume so ye ekyenjawulo kye nasanga mu ttooyi y'omunyonyi. Kikyoyinza ogamba tosobola kyerabira ku lugendo lw'ekkata? Olugendo lw'ekkata sisobola kwerabira omukwana abantu abali ekkata naddala Abannayuganda gwe baatulaze. Bannayuganda bwe baatuuka eyo ekkata baafunayo emikwano gyabwe egyeyo nagyo ne gyatusanyukidde bulungi ekyo kyokka kyatuwadde amaanyi twawulidde essanyu okutuuka n'olaba nga amaanyi n'omutegesi w'ekivulu mu byayogera atunyonyola ng'atugamba nti abadde aludde ng'ategeka abayimbi Abannayuganda naye ate kuffe yalabye enjawulo ey'amaanyi era bali mu nteekateeka okulaba nga bongera otuwa ku bivulu kyemmanyi n'abatulaba okuva mu nsi endala gye tutannayimbako Dubai, Turkey, Canada, South Africa, luddawa musobola okutuwa kati ndowooza abasinga kino kyalaze nti tusobola okutuwa emirimu ne twongera okuyimirirawo Mukama wanaabatusaside ne tusigala nga tuli bumu. Owaayi awadi ze babawadde ozyogerako ki? N'emidaali gye mwambadde kyaki? Tulaba midaali mwakoze eki nnyo ekibambaza emidaali? Awadi ze baatuwadde okwawukanako n'abaleeta awadi ne beesudi yaffe awadi zaffe yazituwadde yakyamuse bukyamuse tezirina nnyo kigenderero era tekuli bigambo yatugee tutuuke Uganda ffe twewandiikireko kye tuwulira kye